sebo munamawulire njagala okwebaza omutiso ogwo gwotuwadde era munzikirize neebaze poliisi ya Uganda nze Kakoza Fred District Councilor wa Wakiso neebaza poliisi ya Uganda olw'okutukolako effujjo baali baluddewo kati campaign zitandise okujjamu ebbugumu era neebaza ne sekwebaza yona oyo mwogezi wa poliisi bamuyitaani oyo Kitumwa ebyo byoyogera byoteekeddwa okwogera weebale nnyo era bagambe bangere n'enkya batukube n'ebuyuko bakube n'ebugere batukube kubanga poliisi temanyi mulimu gwayo buli lwe batuyisa mu byalo ng'amaanyi gatweyongera n'olw'ensonga eyo mwalwawo tukuba kati akalulu katandise okutegeerekeka mu Buganda bwe mubeera jjajja Museveni wabeera ewaabwe ne bamwaniriza tewali lutalo mwe mujja wano mutulinako ekiruyi poliisi Kitumwa tulinako ekiruyi naye tetujja kuva mu Uganda era kitujja kuva Kampala tuganye mwongere okutukuba akalulu kajjemu omuzinzi owakakiiko k'ebyokulonda ye mwami Byabakama tuleke batukube nnyo kuba kye twali twagala kyekyo mutukube poliisi mutukube tiyagasi mutukube emigo mutusibe kye twagala Buganda tuddemu tugiwangule kubanga ekiyita waggulu otega wansi mwali mwalwawo ate nze singa mbadde mwami Museveni poliisi yonna mbadde njuwa buli eyakubye tiyagasi mbadde mufunaana ng'omwo kubanga be balemesa Museveni ofuna akalumu buki era ba NRM singa babadde bamanyi baali badde bava ne bavumirira nnyo poliisi olw'ensonga yebalemesa poliisi tewagira Museveni ndowooza yensonga lwaki etukuba abantu babakyawe nnyo naye mwongere mutukube n'enkya mutukube neruli mutwongere akalu kazzeemu amaanyi kati luli mubadde mwesiruwaza nga temutukuba mubadde temutukuba tiyagasi nga mwesiruwaza kati muddemu ku magezi mutukube mwongere mutukube nnyo fendo tulina kyetuwininga kubanga tosobola kunkubira wange nsobola nti okutambula nga nesimbyeyo nga sina bamperekera mutukube Kitumwa byoyogera byebituufu waliwo abaali babyogeddeko kakati naawe sigwa byogera forces ezikola ki naye minisita wa mawulire bamuyita Honorable Weyeyo abagambye nti lwaki mulemesa abantu okutambula mwe poliisi mwe mututta mwe mwagala okulemesa mwami Museveni akalulu nedda poliisi mutukube mukomewo n'enkya mwami Kitumwa baleke batukube akalukaze ne kumande mutukube ekira mujje mutulemesa okutambula mutukube tiyagasi ffe kye twagala era tujja kubawangula kubanga abantu babadde tebannafuna ku busungu abantu basonda obusungu abantu bajjuze obusungu batuuke mu bokisi obusungu bwonna babumalire mu bokisi tubakuba akalulu nawe Kitumwa bakugobe kubanga gwe abadde ayogera zamana amaanyi okutuku naye nze nkwebazanga nze oli mukwano gwange nti wamayongera batukube ne tiyagasi mwongere muleete noono omulala ono wa pinki wano mu Buganda mutukube nnyo kye twali tubaagalamu erinnya nze Kakoza Fred ndi District Councilor wa Wakiso mujje mutukube poliisi mutukube mwongereemu amaanyi kubanga Buganda kati akalu katandise okutegeerekeka wali tekabadde kalulu ate abo ngaabo obalabanga batukuba fendo tuba tukola mweraba anye ogambye otya obuuziza otya ndi mukkiriza mmwe ngabakiise akakiiko ka Service Commission mugende nze nkiikirira kireka na mugongo wa D3 nga kulwa abatuuze abansindika wano nze Kakoza Fred nanye kulwa abatuuze bange district esinga obunene mu Uganda ey'amagombolola 27 tesobola kugenda kweyazikwa kakiiko ka Service Commission kajje kagaba emirimu wano nga tweyazise mitiyana naye ng'obudde tubadde nabwo ebiseera tubadde nabyo obuvunaanyizibwa tubulina ate nga gwe gumu ku mirimu egituleeta wano akakiiko ako chairman wa district akakaleeta emirundi 3 mu kanso nga sipiika Najja Nasifu akakuba ompulidde chairman wa district Matiya Lwanga Bwanika akalese emirundi emeka nga Najja Nasifu speaker akakuba era n'akakubira ddala kakati olwaleero mu kanso ewedde eri twayimirira tumugamba nti tukuba akalulu ku lw'abantu baffe abeetaaga emirimu emingi essaawa zino tulina emirimu 68
giri awo giyimiridde abantu balajana baana baffe ba mu kitundu bamaze okusoma bateekayo baagala okuteekayo okusaba kwabwe ne tewali mukisa kubanga mulimu ebyobufuzi kati olwaleero apatayiti agijjeewa egamba nti olw'obwetaavu obuliwo naye nga ku luli twalumugamba n'abugaana olwaleero obwetaavu abugjeewa obwo butusobozesa okugamba nti ate tugende twewole naye ng'olwedde tulina kano akaggwako twabagamba dda ne baleeta amanyangira weegali ekyokubiri bannawakiso obuvunaanyizibwa bwabwe okumanya nti tetukoze mulimu gwaffe nga bakansala era ffenna gye tuli batuteeke ku nninga lwaki mugaana akakiiko k'emirimu ekyabatumya ku disitulikiti ki mwe mutuulidde abaana baffe okufuna emirimu ewakiso ng'ate n'okufuna omulimu nalwo lutalo bassebo ne bannyabo bannawakiso nze nga Kakooza Fred man sikkaanya mpakanya ne sekuwakanya sikkiriza era siyinza na lunaku na lumu kuyimirira mu kanso n'empanika omukono nti disitulikiti ya Wakiso bwe yenkana obunene eremereddwa okulonda service commission olw'ebyobufuzi ate tugende emukono tugende empigi oba tugende emitiyana twewole bajje batwale ssente zaffe bazitwale eri nga bamaze okukola omulimu naye nga tulina abasobola okukola omulimu ogwo ng'ate baba basasulwa mwezi okiwulira nga babeera ku peroolo ate tubamu omulimu tuleete bali bakwewola bw'aba yakigaana emirundi 3 akigaanira eddala emyezi 3 gye yawa mu kanso tusigazzaako omwezi gumu giggweko tulonde oba baleeta amanyi yatuwa emyezi emeka kati ogw'ekkumi gwaggwako ogw'ekkumi n'ogumu gwaggwako tugera mu gwa 12 kitegeeza tusigazza omwezi gumu akakiiko kakole ki kalondewe tewali nsonga etutwala kwewola bakozi ba gavumenti bajje bagaba emirimu wano ewakiso amanya gange nze Nyanzi Faizo nga nze ssentebe w'akakiiko ka Natural Resources and Production wano ku lukiiko lwa Wakiso District. Nsaasidde nnyo mu kansa eno abantu b'e Wakiso naddala okusingira ddala aba wano e Kawanda abaatuleetera kansala Najja Nasifa ate n'afuuka sipiika wa Wakiso kubanga yali asaana kubeera defense wa kyalo ne mutuweereza e Wakiso ate Wakiso wa sipiika ate ebintu n'adibagali bidibabe kale nze mbasaasidde nnyo nga nange bwe nneesaasira era ne nga nti twadibulidde kanso nga ye sipiika naye ate singa mulaba mukukwasiza Wakiso district n'olwekyo abakozi ba wano tebalina mirimu abantu bangi beetaaga emirimu naye tebasobola gifuna lwayintresi za muntu n'olwekyo twesaasire ffenne abantu b'e Wakiso twekubira omulanga nti si nsobi zaabo bakaawo wabula nsobi zaffe abalonzi abalonda abantu nga tetumaze beekenneenya na beetegereza. Nsigadde nze Nyanzi Faizo kansala akiikirira omuluka gw'Ekirinnya ku lukiiko lwa Wakiso district. Faizo ndi kansala akiikirira omuluka gw'Ekirinnya wano ku lukiiko lwa Wakiso district ate nze ssentebe w'akakiiko ka Natural Resources and Production wano e Wakiso district. Kanso y'olwaleero neewuunyisizza nnyo kubanga sipiika waffe gwe tuyina akola kati ebintu bibiri akola ng'omuteesa ate the same time n'akola ng'omukubiriza kubanga leero kibadde kyakwewuunyisa district yonna twetaaga abakozi okuva mu masomero mu malwaliro mu ofiisi ez'enjawulo ne ofiisi ezimu zirimu abakozi bali tayalinze naye tuzze tugamba nga sipiika nti tuteekewo akakiiko ka district service commission amanya baakagatuwa emirundi 3 naye sipiika agaanye olw'okuba nti ye ayina endowooza ye ng'omuntu nti singa akakiiko ako kabeerawo bw'anaaba nga yalondeddwa nga chairperson wa LC5 akakiiko ako tajja kukola nako kubanga bajja kuba si bantu be n'olwekyo yayina endowooza egamba nti abakozi balina kubeera nga yabatadde Wakiso okusobola okubeera nga Wakiso egenda mu maaso naye kyakusaalirwa wamu nammwe n'abantu abali mu Wakiso district abaali badde bafuna emirimu ku mulembe gwaffe ne mubeera nga temusobodde kugifuna olw'omuntu omu okweyagaliza naye ffe nga kanso y'e Wakiso district tumaze okukiraga nti ffenna tuli ku kintu kimu nti akakiiko ka district service commission ebiwandiiko twabifuna ebiwandiiko bituufu eby'abantu wali mbeera yonna esobola balemesa kubeera nga akakiiko ako tukatongeza kafuna omulimu naye kyakusaalirwa nti sipiika ye muteesa ate yakubiriza n'olwekyo abantu b'e Wakiso mbasaasidde nnyo naye nga nze ava Ekirinnya nsigala ngamba nti akakiiko ka district aka service commission ke kalina okubeera nga tukalonda okusinga okugenda emitiyana oba emukono okweyazikayo akaayo. Sigadde nze Nyanzi Faizo.